Yes, mbalamusiza mwenna abaliko ku live yange eno. Nyaga ngenze Big Eye Mayanja Ibrahim. Yaman. Sigenda kulwawo nnyo oba kulinda abantu kuwera, sigenda kulinda nnyo bantu kubanga baweze. Ngenda kutandikirawo abatabeere kuba nagisangawo. Naye nga kiba kirungi nnyo aliko essaawa eno no sharing okutegeeza abalala. It will be so good for sharing and otegeeza abalala. Yeah. So aliko essaawa eno try to share abalala bajje. Kuba ebintu byengenda okwogerako nina okubyogerako ate ngenda kubyogera nga njogera reality. No feelings attached, no nothing but reality. Yeah, ngenda kwogera nga njogera. So aliko, please you can share so that we get more people basobola okuba naffe ku live eno. Yeah, nenga meanwhile abaliko mwe bali kujja mangu nnyo. Balaba, the number is so high for now, it is rising. Yeah, aba sharing, I can see you are sharing so much. That is nice. I can see you are sharing. I'm sharing so that kubamba de njagala kubyogera mangu byenina okwogerako. Njagala kubyogera mangu, sagala kwa bisawo nnyo nga tulinda, because na announce the live eno tinja kuba live at 1 p.m. so the musanvu nga etwagambye. Yes, hello abambuza ku mwe namba laba. Hello. I can see all of you. Wangamba hello to you. Yeah. Yes. Yeah. I think I'm gonna start ngatwan say 1K plus. Mungamba linda ko tuwere. Mbadde sagala nnyo balinda ko tuwere, naye olw'okusaba kwangwe kansoke nnindeko mpola katono nnyo njagatu. If we get to 1K then I start. So kembabuulire, yeah, because some issues are serious ate abasinga tuzitwala for granted. Okitegeera. Yeah, so yeah, mbalaba. Yeah, we are coming to the number. Ensonga nga bina bagamize ngenda okwogerako mwazitegedde zonna na postinze ne mbagamba ngenda kwogera ku nsonga za muganda wange Eddy KENZO n'abayimbi abali ku ludda olwa NRM. Yeah, abali ku ludda olwa NRM nange osobola okumbala, but I'm gonna speak reality. Yeah, now we are 1K mazokola. I think I should start. Ntebyo gamba chikale ntumiddeko nga bwogambye. Alright, nenga sigena tumira nnyo bantu, oba maybe nja kutumira after saying something. So yes, 1.1K, the number is rising. You can do more sharing. I can see people sharing here. Thank you so much about sharing this live. Yeah, love you Big Eye Star Boss Mama. Thank you so much. I love you too. I love you more. All right. Ngenda kutandika baganda bange, buli omu gyali mulamusizaako, mwebale kubeerawo, mwebale kwagala ggwanga lyammwe, mwebale kwagala Uganda okutwaliza awamu. Yeah, ate ku guno omulungi, ogamba ku guno omulundi mulaze nnyo nti ensonga z'eggwanga lyammwe zibakwatako nnyo bannayuganda. Ngenda kwogera ku nsonga ze naze okwogerako. Naze ku nsonga za muganda wange Eddy KENZO yavuddeyo. Nayogera byonna byayogedde mwabiwulidde, buli kimu mwakidde, buli kimu mwakiwulidde. Yeah. Naye amanyi nze mba njogera ebintu mbako points na notings. I don't just speak kuba soogera just because I have to say something. Mba ebintu byengenda okwogera mambi manyi nti ngenda kwogera kino. So muganda wange Eddy KENZO, simanyi ani akujubisiza mwana wa mama, ani akujubisiza muganda wange,
bino mbyogera kuba you are my brother. I know you know that. Nebo okere ncha no chigana, nebo okere ncha no chifuna mu feeling chi. I know you are my brother and I know where we came from and you also know where we came from. Ate kyo singa okumanyako nti nze ebisere bisinga I'm not fake. Ebisere bisinga mbera real. I don't fake around. Mvayo ninjogera ekintu. Ani yakujubisiza muganda wange. Nakuwulidde ogamba mubye nawulidde kyasinze okunkwatako n'ogamba nti ngenda kuyirawo NRM omubiri. Kyogenda kuyirawo NRM omubiri. Nga tonnaba kugamba nti ogenda kugiyirawo omubiri. Sooka otunule kozesa ekitangaaza. Otunule. Okimanyi buli kimu mbadde nga nkyogera naawe. Ebintu ebisinga mbadde nga mbyogera naawe. Twogera nga nkubuuliramu kubanze sinti njogera nti nyinza okubanga ku nsonga zange eziri deep sisukka bantu babiri benzogerako nabo. Ensonga eziri deep eziba zinkutteko ennyo okiwulira. So kati bwe nkulaba nga oyina ekinnya ky'ogwamu gwe gwembadde ndowooza nti oba kale gwe gwensigazza gwe nnyinza okugamba nti kino nti oba kino okitegeera ng'olina gy'oyimiridde okitegeera. So bwe nkulaba ng'olina ekinnya ky'ogwamu muganda wange mba sisobola kusigalayo n'entuula n'ensirika busirisi n'enkuwokinga okitegeera because mba saagala muntu kugamba nti gundi wamanya notakola ki notaŋŋamba. You understand? Mba saagala kuba nti gundi wamanya notaŋŋamba okitegeera. Wagambye ogenda kuyiwawo omubiri ogenda kuyirawo NRM omubiri muganda wange. Omanyi omubiri gwe tuyiyeewo. Naye mu byonna omanyi engeri essaawa eno gye batulabisaamu. Bino sijja kubalimba. Batulabisa. NRM mutulabisa baganda bange. Kino kintu saagala mukitwale nti oba ki no. Naye mutulabisa. Bwe ngamba nti mutulabisa mumenyini mukimanyi mutulabisa mutya. Mutulabisiza abantu abalina brand zaffe abalina following but all you do is kutulabisa, is to put us down. Nze mukimanyi baganda bange mbateereddewo omubiri mbayiriddewo omubiri mbalaze support okitegedde mbakoledde n'okunsasula ne mugaana n'okunsasula ate nga mbakoledde okitegeera. Kati mwe mwagala mbayite ntya omuntu abayita atya mwagala omuntu asigale nga abagamba ki? My brother Eddy KENZO, I want you to look far. Nkimanyi oyinza okuba nga waliwo amapeesa ge bakunyiga but muganda wange bakunyigisa wrong buttons at this moment. Bakunyigisa wrong buttons at this moment. Kino saagala twebuzeebuze. Wagambye ogenda kuyiwawo omubiri. Omanyi engeri nze gye ba exploitinzeemu bana abantu. Omanyi how much they have exploited me. Do you know how much they have exploited me? Nze omusajja eyali mu mbeera yange ennungi. Eyali akola ebyange. Okiwulira? Naye I came out to show support, to show concern. But all they did is to exploit me. Ebintu bingi nja kubeera mbagirayo kimu ku kimu paka ebinaggwayo. Era mbadde nga nkibagamba
I'll not be fake. I'll not be fake. These are not good people. They are not good people. Si bantu balungi, my brother. Si bantu balungi, muganda wange. Njagala bantu basoke bamanye nti fena tuli bantu neffe tulinako ekyenjawulo. People who have the following, people who have public figure. Omuntu nga you a public figure, wonna wobeera ku muntu n'omuyimira emabega oba olina kyoyongerako. But when that person takes you for granted to put you down, that is your enemy. That person is your enemy. Akuleeta n'akulabisa n'aku-exposinga. Bwamala oku-exposinga natandika okukulaga embwa. Okitegeera? Natandika okukulaga embwa. Muganda wange, njagala nkubulira amazima. Tunula ekitangaaza, mulimu ab'embwa. Nkubulira mwalaali. Kiwulira? Sisuubira nti bano abantu bakyayina kye baagala oba nti I don't know how I can phrase it, but there's something I want to put across. Naki njagala putting across. Okitegeera muganda wange, njagala mbabuulire, we are not happy. Tebabalimba muganda wange, we are not happy. Tewali ali happy. Tewali ali happy ku bantu bonna abayina amanya, abayina following, abasidinze ne NRM. We are not happy. We are not happy. We are treated like nothing. We are just put down. Okitegeera? Ate batukwatidde mu mbeera mbu naffe tetulina kyakola, tetukyakola mirimu gyaffe. I think they are using this chance. They are using this chance. Zembabuulira amazima. So my brother, kulube ekitangaaza bakukwasa mu 3 phase. Okwata mu 3 phase. I don't want you to forget. Obadde otenda nze mutima ongamba bigayo inalo muganda wange. Nenga nange ngamba nina kyalo gwengumirako wali. Gwengumirako wali ne muganda wa kino kiri kitya. Embeera yonna ogimanyi my brother, ogimanyi. Okitegeera muganda wange. Somebody ali awo akutunuza ku left ng'olina kutunula ku right muganda wange. You people, do you know why baby cool is silent? Mukulu wange baby cool mmanyi lwaki ali silent? I want you to follow him okuva emabega nakati ali atya. I don't want us to pretend. Let's don't pretend. We are not happy. We are not happy. Kabere kusasira Catherine tali happy. Kabere Jennifer full figure tali happy. Tebabalimba, sagala babalimba, bavena bo mukwerimba. Bavena bo mukwerimba. No you can reason them out. Mutulaba fenna. Twandibadde nga tukaba. Twandibadde nga tukaba if they are good people. Laba King Michael. Abantu bave ebintu by'okwesesa naye bakimanyi. Okitegeera? No one is happy. Waliwo ekintu kisitana bakutegeera abantu bano kye bakola bajja ne baku exposing ne bakuteekayo ne bamane bakulaga embwa. What is the mission behind? They have a hidden negative mission. By a hidden negative mission, I'm telling you. I'm telling you this. They have a hidden negative mission.
either to put all the industry down. I don't know. Laba byonna ebizenga bibeerawo, laba amateeka obudde bwe bagaleeteramu. Look, byonna byakusikiriza muyimbi, kusikiriza muyimbi, ogamba kukkiriza muyimbi wa Uganda. Okitegeera? Ne kati bakutte muganda wange, baagala okusula mu kinnya kye kimu muganda wange, kyendimu, laba situation gyendimu, laba embeera gyendimu, kuoba olabira, ayinza okuba Katonda yandeeta nga kyakulabirako. As an example, nga kyakulabirako, man, I want you to look. Use your two eyes. You look with your two eyes. Kenzo oli muganda wange. You know how much we've hustled. Nina nalabulidde olulimi lw'okozesa. Nga nedda waliwo ekyenjawulo. Waliwo ekyenjawulo ekiriwaawo. Waliwo side gye bakuvuga. Okitegeera? Waliwo side gye bakuvuga. Abantu batukozesa ensobi nga bakimanyi. Oli akozesa ensobi nga akimanyi. Amanyi alina wayagala okuteeka. Alina wayagala okunafuyiza. Alina wayagala okunafuyiza. Nze omanyi engeri muganda wange gye bannafuyizaamu. You know how been exposed. Okimanyi nze nina pride nga nze omuntu. You know that. I have my pride. But you see, okiwulira? Nze nno omuntu gwe nagambyeko ekintu kyange mu basiniya bange mu NRM. Secret nenje mugamba. Nemugamba wange manyi kino kiri bwe kiti. But I was surprised. Nga it is a secret. Ngo munamawulire yankubira okumbuuza about that issue. Ngo munamawulire yankubira okumbuuza about that issue. Nenga nakibuliddeko muntu ali top ku basiniya bange mu NRM. Nembuuza kati lwaki bakigenda ate omunamawulire? Why? Lwaki bakigenda omunamawulire? Why would it go ku munamawulire? Nga kibulidde gwe kitegeeza there is something played behind. Kiwulira? Muganda wange si balungi, they are no good, man. Nedda waliwo ekitali kituufu, man. Tebali fair. Webogamba nti ogenda kubayirawo omubiri. Why? To the unfair people. Kitegeera? To the unfair people. Why? Ekikufiiriza nange kinfiiriza. Ekikufiiriza nange kinfiiriza nga obadde ngamba omanyi bye twogera. Why? Okitegeera? You are my brother. Okimanyi bulungi. You are my best man. Gwe best man wange, you know that. Nina binjogera nawe nga sibyogera n'abantu balala. Nekati bwe mba nkwesiimisa ate nga ndaba naawe oyagala kutunula mu kinnya kyentunuddemu tonsuubira kusirika. Oyinza okunyiiga, nkimanyi ogenda kunyiiga, naye ne bw'onoonyiiga muganda wange Kenzo nkubuulira amazima, time ejja kutuuka otegeere mbu tolina kunyiigira. Byonna byogedde nabiwulidde. But no. Kitegeera watuuse wala nnyo muganda wange. Okola ensobi. Ate ensobi gy'oyagala okukola si gwe yandigikoze ndowooza. It's not you.
gutunulira funa time to sleep, look at yourself, think about yourself. Mbadde nkubuulira buli kimu kye mbadde mpitamu, mbadde nkikubuulira. Mbadde nkikubuulira. Era ne bye badde oŋŋamba obimanyi. Obimanyi muganda wange. Nkubuulira amazima, ngenda kubuulira amazima. Ngenda kubuulira amazima. Maybe you will thank me later. You will thank me later. Teba kulimba. Saagala babalimbe. Catherine kusaasira saagala abalimbe. Si musanyufu. Jennifer full figure, my sister, naye saagala abalimbe, naye si musanyufu. Okiwulira? King Michael saagala abalimbe. Nange nze navaayo saagala kubalimba nababuulira amazima. Omuntu bw'oba tosobodde, omuntu yenna nga tasobodde, nkiddamu, omuntu yenna nga tasobodde kuhandolinga bantu ba mu nnyumba. Bani babasobola okuhandolinga man? Omuntu nga tosobodde kuhandolinga family. Ngekaaba, no. Tosobola kunkakasa. Kino mbabuulira amazima. Let's be honest and let's be realistic, man. Let us be honest. Nkimanyi bakulu bange muli kunaba mugenda kunyiigira. Ne munyiigire mu mazima. Bantu bangi abatasobola kwogera nga tebali happy ate nga bateekawo omugongo gwabwe ne bakola, okitegeera, nga bakola ebintu ebiri positive, ebina impact. Okitegeera. So baganda bange, omuntu nga si mulungi toddangaawo n'olimbalimba abantu. Say it, this person is not good. When someone is good, say this person is good. When he's bad, say this person is bad. Nze mbabuulira. Tosobola. Nze navaayo nentuuka n'okubanja essente zange ze nakolera ezitali za bwereere. Ze nakolera. Okiwulira? Ate muganda wange, I want to tell you this, my brother Eddy KENZO. Kino njagala nkikubuulire. Era bo bennyini kuba naawe okimanyi naye waliyo bangi. Era baŋŋamba baakusasula. Naye baŋŋamba baakusasula. They told me that they paid you. Okitegeera. Baakusasula. Okitegeera. Zine manje ezange. Ate lwaki nze tebansasula? Ezitali za bwereere. Ezitali za bwereere, man. You know how we hustled. Okimanyi naawe kennyini nti nakola. Okitegeera. Luli navayo ne mbagamba abantu abansasula mbamanyi mu campaign trail ya 2011. Okitegedde. Nsereko, Honorable Nsereko, wansasula nakukolera. Era sikubanja. Kiwulira? Bitekerezo wansasula ow'embalala era sikubanja. Okitegeera? Honorable Mike Mukula naye wansasula sikubanja. Okitegeera? Era nandi video nengamba nti agunego nikubanja naye no. Okitegeera? Muganda wange KENZO, onnuma. Bino sibyogera mu bubi naye onnuma. Ndaba gy'okwata onnuma. Kino njagala nkikubuulire. I've never wished you bad. You know that. I have never wished you bad. KENZO, I have never wished you bad. That's why I had to come out to say something. Nchimanyi bwe tunayogera mu inbox ojja kumpakanya, wano tosobola kumpakanya.
wantu osobola kumpakanya ajja kubyogera obiwulire nibona mumpakanya ojja kumpakanya kuki olulwo mu inbox tetusobola kukkaanya oba ojja kuŋŋamba kino kiri naye nkubuulira amazima kitegeera ekintu okikutte bulungi obadde okikutte bulungi okitegeera nga nsobola n'okwebuuzaako ninga muganda wange kino kiri kitya kino nkole kitya okimanyi onna gy'obeera twogera kukubira essimu ne sisobola kulaba kanzijeyo enjala you understand me okitegeera omuntu gwe mbadde mmanyi I had never, in fact, ebintu ebyo nabiwudde namustu because nasuze mu studio the whole night navudde mu studio I think saa 8 ogw'ekiro navudde mu studio saa 8 ogw'ekiro kuba nakoze mpaka saa 6 otole ntuntwala mu studio kitegere nenzuka nga ne producer afumida naye nga music ayimba kiwulira nakiwera ku simu yange nengamba whatsapp nga nkulabu kasuka naye ng'olaba nti ebintu by'okasuka waliwo amapeesa amakyamu gakuli ku mixer bwe gati naye weetegeerere muganda wange weetegeere my brother weetegereze my brother look funa ekitangaza muganda wange NRM okimanyi obadde ontenda kujagala naye nedda si balungi they don't care fucking care I'm telling you this my brother they don't waliwo kyebatalina that part of humanity man nze nalabye abayimbi nga bagenze ekamwokya okitegeera abagenze ekamwokya abasinga ne bagamba ne babazuliya nedda abantu abayimbi abagenze ku NUP temukitoola nga kyakusaaga si kyakusaaga it's not something to joke with gulooza lwaki bo bagenze olowooza lwaki kyogamba nti bo tebategeera bategeera okitegeera gwetunulira omusajja Dr. Jose Chameleon okiwulira olowooza lwaki yasiizinga fireman why did he have to seize fire njagala otunula position gyayimiriddemu kati no one can trust yayina kunnyonnyola abantu niwaba nga mutuufu olaba nga oluusi bagana omu-understandinga because he was exploited exposed and put aside okitegeera exposed and put aside okitegeera nze bujjo soogerako naye baganda bange embeera ekuleetera okuvaayo oyogere baganda bange mbabuulira amazima zinatuuka n'okulwala nga sisobola kwetwala mu ddwaliro look at the situation gyendimu omuntu mubuulira n'ekyama gwomanyi nti this is my senior in NRM nagenda n'akibuliro w'amawulire bakozesezza bannamawulire okutulabisa okitegedde bakozesa ebintu byetusobola kumanya nogamba
bannange tuzuukuke bannange yagala akwagala mbabuulira amazima kuba n'atakwagala asobola okukulowoozesa nti n'oli takwagala akwagala atakwagala atasobola okukulowoozesa okwokesa kitegeera abantu bookesa kitegeera bwemulankebera nokusimu bankebera ku points na notinze down okitegeera kubanze banange nze soogera irere mbabuulira that's why you don't see me talking mbabuulira amazima I am an honest person, I am an honest guy. Abakimanyi kyo mukimanyi. I am real. Ndiri your man nze mbabuulira amazima. Kitegeera. Abantu nembaga naye munsasule baganda bange. Mbeere bwenti ne bwenti nesootinga bwenti ne bwenti. Omuntu atasobola kukifuna ku mutima ekyo. Tibanange no omuntu atubanja. Yatuteerawo n'omubiri atuyiriddewo n'omubiri baganda bange saagala mu kitwale naye tulina following. We are people of impact. Tuli abantu bangi mu Uganda. Not everybody know that we have the same impact. Bwemba na managinga going out there and forming a brand yange nga big eye nga artist okitegeera nenfuna abantu abanfollowinga. Don't take me for granted, my brother. Mpe ekitiibwa ekyo kyenina. Don't exploit me. Abantu batu exploiting nze kati. Okitegeera batu exploit. They are just exploiting us. Nze bino mbibabuulira amazima. Ate ne President Museveni omukulu. Nawe njagala nkulabule mu katono mukulu wange muzeeyi wange njagala nkulabule naawe. Simanyi oba nkulabule kati oba nakulaba kozi post I don't know. Nini nokubuusaamu naawe okitegeera tunuulira abantu bonna. Njagala otunuulira abantu bonna. Okitegeera opimemu olabe. Enemy wayinza okuba sigolowooza nga te enemy waali awo kumpi. Ngali awo bali awo wow man. You understand? Gwelaba. Man. Tewali ali happy tebabalimba. Okitegeera. Omuntu n'omuleetera issue obanja sente nakuleetera nti bannange ate tebakuwa ente 3. Yes kale. Ente 3. Zitoleko. Zitoleko. Ompezirize manja. Okitegeera. Bintu bingi man. Njagala mutunulire. Look at musajja watu bebe cool chichatakoze. Bwabanga bana abantu balina love bebe cool chichatakoze. Ebintu seeko byonna mu birabye. Ngobeddwa ku stage nfiriziddwa omulimu nvudde yunayo ne Bulaaya simbye. Kenzo naawe okimanyi twali ku shofe ne Bulaaya nga batulanze. Nendowooza naye wakyewuunya lwaki saayimba ku show. Lwaki saayimba. You understand? Man. It's a lot, man. It's a lot, my brother. Look with your 2 eyes. Saagala babuze baganda bange. Saagala babuze sijja kuddaano kuwaana mbondi fine bannange kyakabiwa man. Kyakabiwa. Mummanyi life gye tuyitamu man. Mummanyi life gye mpitamu. Ate kati ne mwagala ate man. Abantu bonna mbakwate mbateeka on the same pit. Industry onaona moje exploiting it just like that. Yes, if you exploited me, okay. Let it stop on me. Let it end. Kunze man. Nze mbabuulira amazima. Okitegeera. Abantu tebasobola kuvaayo kwogera. Okitegeera.
tebasobola kuvayo kwogera man. Tebasobola kuvayo bangi. Omuntu wakolera ekintu man siima. Sanyuka. Naye abantu bambwa. Bad. Betulowooza nti ba best friend baffe. Betulowooza nti ba best friend baffe. Ate ba acting nga be ba enemy. Which makes them to be enemies, man. I'm telling you this. Hate me or like me. Or hate me or love me. Let me be open, man. Sha is a big guy, man. Zenembera mweno yala, man. Ate ngosigala ngamba mbu bichi. Osigala ngamba mbu bichi. Osigala ondabisabula. My brother Kenzo, look. With a sharp eye. With a sharp eye. Asobola okulimba n'ekintu ekitali worth you. They can excite you. They can excite you for the first days. For just the first days. For the first days. Nayenga tebamanyi kubanze embeera one ndowooza nti I don't know what to say. Sometimes I get emotional. Or when I get emotional. At times when I get emotional, sometimes I fail to speak. Sometimes I fail to speak. I fail to speak. Nze nkimanyi nina byenjogeredde bangi wano batasobola kwogera. Okitegeera ntunulira omusajja amusagala kuboogerako naye mutunulira abantu bonna. Mutunulira abantu bonna engeri gye banafuyamu amannya gaabwe. Amannya gaabwe. Mutunulira abantu bonna. Bo bennyini bakuteeka wano ate bo bennyini ne bagula media n'ekkuba. Ne bagula media n'ekkuba. Nojja nga bakukuba. Okitegeera. Bo bennyini bagula media n'ekkuba. Nze mbeerayo nga nsirise okubeera mu silence. But it doesn't mean I'm stupid. Silence does not mean I'm stupid. No, never. Never. Okitegeera. Njawukanye n'abantu bange. Ebintu byange bingi byonoonese. Nkoze ki? Okitegeera. No. Bad people. No, bad people. No love. Little love. Little care. No. Kitegeera. Era nze abayimbi bannange abagenze ku NUP sibayinaako buzibu mbabuulira. Sibayinaako tabbu nakyogedde n'okukyogera abayimbi abagenze mu NUP. Sibayinaako buzibu baganda bange. Ate temukitwala for granted. Awo BobiWine yakubyemu 0. Emu 0. That is 1-0. Manya abo bonna abantu balina following, balina influence. Never joke with influence. Tozanyisa baita influence. No matter which capacity. Niyo muntu asobola ku influencing awo ne babira batano.
nga talina kubannyonnyola okubaga nti nze gundi. Never joke with that man. Okitegeera. Never joke with it. Si balinaako obuzibu baganda bange. Era temugeza ne mulowooza nti Honorable Kyagulanyi fala. Si fala. Mwaba muzolya mulowooza nti fala. Si fala. Si fala. Si fala. Si fala. Bekinanyiza munasonyiwa naye mbabuulya amazima. Let's speak the reality. Okitegeera. Kuba waliwo n'abantu abakoze era ne bagana okubasasula abangi nga tebasobola kwogera nga they have no platform. Okitegeera. Si fala. Namujja kulowooza nti maama. Gwemanya buli muntu yavuddawo ekamocha. Don't call it a joke. 84 artists don't call it a joke. Zembabuulira amazima. But all you are focusing on is to exploit people, expose people. Why? NRM, why? Mr. President, Yoweri Kaguta Museveni, why? No one love at all. My brother KENZO. Don't be excited, bro. Don't get excited. I know you are watching. You must be watching. Bagamba enswere kwagala yekugwa kubwa kati nkugudde kubwa bro. Ne bono ncha ojja kunchawa mullo. Ne bono nyigira ojja kunyigira mullo. But truth remains truth. Amazima blood. Tunulira abaana bonna. Gujja watuli omanyi man history ebintu byeyogerera bimusina kubyogera. Tunulira abaana bonna. Abataddemu energy, amaanyi. Kati bino ebintu ebimu zibanga examples. If you cannot control your family, sobola gamba nti ogenda controlling ani. Okitegeera. Ogenda controlling ani. Muganda wange. Okimanyi bulungi. Bokennyini okusasula muganda wange. Kusasula muganda wange. You know. Kitegeera. Okimanyi. Kitegeera. Baganda bange. Mbabulya reality. My brother KENZO, look. Bisinga sijja bikoonako. Naye look with your sharp eye. People are not good. They are not good. They have a tendency of promising. When they promise, they expose you. After exposing you, they put you aside. Because they have a mission. They don't want anybody strong. They don't want. I'm just getting emotional. It's even starting to rain outside. You can see the light has changed because it's raining outside, man. Naenga. My brother KENZO, think twice. Now the baby gambo being I was so disappointed, man. I was so disappointed. How could you come out and say Bobi tonyamba akona limbo vimbisa? No, you can't say that.
That's a very selfish statement. That is a very selfish statement. You cannot say nali nkuvimbisa tonyambangako. Tosobola gamba nti nali nkuvimbisa. Kale wandyogedde byonna ebirala. But at times we have to be fair. Olumu tulina okuba fair. Tulina okuba fair. Newankubadde kale wenzo waliwo issue naye tulina okubeera fair. No. Ule tulina okutuuka ate ne tweyisa ddala nga okitegeera. No, my brother. Okitegeera. So, benjogeredde nammwe gye muli. Era nkyayogera. Nja kujja nga mbabuulira, nja kujja nga mbatangaaza. I don't want us to pretend. No, let's don't pretend. We are not happy. No one is safe. No one is happy. Neither who or who. Maybe unless a few. Unless a few. When I say a few, you know what I mean. So baganda bange sijja kwogera bingi nze sirwa ku live ola kyenkusaba gwaliko sharing so that obubaka buno butuuka ku bantu bonna benjagala bawulire obubaka buno. Obubaka okulabula byonna bituuke. Abasharing mbalaba, I can see you. You are sharing. Abasharing, I can see you. Thank you Muzaffar for sharing. Thank you Hashim for sharing. Thank you Johnson for sharing. I can see you. Yeah man, mwena. Thank you so much. Mbagala nnyo, one love. Nze siri muntu mubi baganda bange. Siri muntu mubi. Reality is reality. Reality. Thank you so much. May God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bless up. Big eye. You know what it is. Fire. Big up.